Asatu mulumu twamaliriza omwezi ogwa March buterevu tuyingira ate mwezi gwaffe ogwokuna mu nteekateeka y'okulaba nti tuli mu Kabaka birthday run naku z'omwezi genda kubeera mukaaga omwezi ogwokuna ate naku z'omwezi 13 tujaguze amazaalibwa ga bene ensonga yagula mijoozi genda maaso obeere ng'ogula omujoozi obeere nga weetaba mu nteekateeka eno era ne nkutegeeza nti ne terefayini yaffe tujaguza emyaka 9 mu kujaguza emyaka 9 twagala buterevu okubanga tukuddiza engeri y'okuddizaamu nyangunyo gwe kwata simu yo nyiga *238*10# buterevu ogenda kubanga oyingidde mu bwatula bingo mu nteekateeka y'okuwa ensimbi mu programu zaffe ez'enjawulo kakati gwe ayagala okuba nti ofuna ssente mu programu zaffe zonna ezigenda okubanga ziddako kwata bukwasi simu yo onyige *238*10# buterevu obeere nga owetaba mu nteekateeka eno ate ku lunaku olwokutaano nga tusemberera emisinde tugenda kuba tugenda maaso n'okugaba ebirabo ebingi omuli ne jackpot Diana Nabatanza ajja kuba wali wano nga ali ne mwana mulenzi Dipato okuba nti buterevu bakutusaako enteekateeka eno honorable kusooka nkwebaza okugula emijoozi mu ngeri ey'enjawulo naye ate era mu ngeri ey'enjawulo kinkoze bulungi nti nkuleese mu kaseera ng'abantu babadde bakaaba ensonga ezibatawaanya ensonga ez'amataba jukira nti gwe mu district ya Wakiso ate oli kakiiko aka environment ne national resources actually gwe chairperson wako n'atera mu ngeri y'enjawulo n'ensonga z'ebyensoma nazo zirimu emivuyovuyo n'ekirungi nti oli mu nteekateeka y'ebyenjigiriza naddala nga muyina ekitongole kyammwe ekyanaffe tusome mu nteekateeka eyo njaga osooka obuuze kwalaba terefayini yaffe butereevu tugende maaso n'ensonga yonaku olwaleero neyanze nnyo ssebo neyanzege abatuuliriza mwenna mwebali kubanga mukeredde ku terefayina ku BBS bassebo ne banyaabo bannawakiso erinnya nze Bet Ethonalwima omukiise omukyala owa disitulikiti ya Wakiso ate era nze shadow minister wa local governments mu Uganda muno mu ngeri eyo kyemanyi bannayuganda mwatuuse dda betwayise kuba tugenda kubanga tubalaga bajeti yaffe ey'enjawulo tuli ku parliament olwaleero tubalaga ffe bajeti ya Uganda tulina kubanga efaanana etya Leader of Opposition Right Honorable Lop yatuuse dda nga ate bwe tulinda n'omwagala w'abangi President Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo mbategeeza mu ngeri emu tulina alternative budget day eri ku parliament olwaleero era wenva wano ngenda kudduka mu bwangu ddala mbe nga negatta ku bakulembeze ab'enjawulo ffe abalina okutunuulira ebintu mu ngeri endala nga tugamba ssente zino zandiraze wano ate mu koweri erimu nze publicity secretary owa Uganda Parliamentary Forum for Children bannawakiso mbagamba omwana waffe ne waba yazaalako kabe ng'azaddeko abaana babiri oba omu akyasobola okuddayo okusoma ye programu yaffe yannaffe tusome na buli omu muwa omukisa asome kubanga mu nsi eno tulabye nga waliwo enkolagana waliwo correlation mu lufuutifuuti wakati wa omwana asomye n'omwana asobola okwebeezaawo n'okubanga abeerera ddala mu bulamu buno era nze chairperson owa District Environment and Natural Resource Committee ababadde batulaba mu nsonga z'ennyanja nga tugamba togisima abatulabye ku mbalama z'ennyanja kaazi nga tugamba bannange lwaki ate otandise okusima ennyanja otaddewo ebizimbe n'ebintu ebirala bingi era mu bwangu ddala nga district ya Wakiso twabadde tulina okuba nga tulambula abantu mwenna abakoseddwa yatwongera obbasaasira naye twalemereddwa olwokuba leero we twataddewo naye ne bwakwataganya n'ebintu bingi so ng'akakiiko ka environment aka Wakiso tugenda kuddamu ate tuwetegereza ensonga we ziyimiridde ebikwekweto bya NEMA ddala bitambula mirembe n'ebirala so mu mbeera eyo twayise dda olukiiko naye olukiiko olukyusiddwamu kubanga leero wabaddewo ate programs nyingi eza alternative budget n'endala naye mu bwangu ddala tugenda kubanga tujja nsaasira bannayuganda mwenna abaafuna obuzibu wiiki ewedde Katonyo honorable nga tutunulira ensonga eyo ey'abantu abafuna obuzibu era n'okubasaasirako nako kakasa nti bakututte tulina ensonga enkulu gye twagala kutunulira oba n'okutya kwe tulina nti Wakiso ne Kampala of course kati bibuga mu nteekateeka yonna bw'ova Entebbe of course kati omuntu okuva Entebbe ajja e Kampala enkuba bw'etonnya asooka gamba kaninde wayitewo enkuba olukya olina okuyinda essaawa ziyitewo olyoka osale just okusala ennamasuba ate olyoka oyingira okujja e Kampala bw'oba ova Kyengera ng'oyingira Kampala era ensonga y'emu oyinza okutayita Nateete ng'embeera etabuse bw'oba bwegere Nambole ng'oyingira Kibuga ova mu Wakiso era bwe buzibu bwe bumu
bw'oba ova Wakiso yennyini era ng'oyingira tosobola kuyita Nansana n'olyoka osala n'oyingira mu kibuga. Embeera eno ey'okuba nti enkuba etonnyayo ssaawa ntono nnyo naye entambula n'edobonkana mu bitundu bino byonna ebikola Kampala n'emirirwano obuzibu obunene buvaawa? Neyanza ssebo neyanzeege mpozi bannayuganda tujjukizibwa nti nno ensonga y'okubanga tukuuma obutonde bw'ensi si nsonga y'abali be tulengera abaasoma ebitabo by'obutonde bw'ensi, si nsonga nti eri bunaayira yokka gye tuwulira nti nno ennyanja zaatabuse, naye abalabyeko wiiki ewedde twongedde okukiraba nti Uganda naffe kati tuli mu katyabaga okutuuka okuba nga twafiirwa abantu wadde bamanyiddwa nti baali 8 n'okusinziira ku biriwo n'ebimu ebitaavaayo abantu baasukkamu. N'olwekyo nyongera okusaasira abantu baffe mwenna abaaviibwako abantu ab'enjawulo olw'enjega gye twatuukamu banaye mbasaasira. N'ekyo ng'okirese nsaba twetegereze nnyo ensonga y'obutonde bw'ensi era ndowooza mu ekyo mumanyi nti nno obutonde bw'ensi ng'oggyeko ffe abantu mwemuli emigga, mwemuli ennyanja, mwemuli n'ebirala byonna ebibeerawo, ffenna tuli butonde bwansi. Kati olw'okubanga tulina obuzibu obuyingiddewo nti ffe abantu buli bwe tukozesa obubi obutonde bw'ensi bumala ne butandika okwerwanako era bwokka na bwokka buli bwokeera tolaba nti nno ba engineers mu KCCA ne mu Wakisi bavudde ne bagamba nti olw'okubanga drainage mbi nti drainage kyekyaviirako bebaginako obuvunaanyizibwa. Kati reason gye baawadde nti ekyaleese amataba mu Kampala ti drainage yazibikira. Naye kaakati otuuka otya okubanga drainage yazibikidde? Kiki ekyaleeta drainage okuzibikira? Mbasaba bannayuganda tumanye kubanga nze mu kutoba ennyo mu Wakiso nga tuli mu mbeera y'okubanga tutaasa abantu ababeera bayingiridde drainage eno. Twagamba nti fine NEMA osazeewo n'obanga abantu baffe abalubigi bano abalima amayuuni obagobayo bonna bonna n'abantu abalina obusiisirawo mu Lubigi n'abalala. Ne tulanga NEMA we yatuukawo e Nansana abo yabakolako era abamu ku mmwe mwalaba nti NEMA we yamala okutandika ku ekyo ne tugana naye NEMA katwongere tukuyambeko, oyinza okuba walabye ba Lubigi bokka, waliwo n'abalala baleese obuzibu mu Uganda ate nga bo extent nene era wenina obuzibu n'abantu n'ebitongole ebinene ebya gavumenti awo wennyini addira n'anoonya ono ow'amayuuni kubanga ffe Wakiso tukitambulamuko era bwe yamala mangu ddyo mu Lubigi ng'agenza n'amasomero ne tumugana nedda ezo zonna drainage teziri blocked by mayuuni gokka gokoze eki gogenzeemu ne bwana aba Lubigi. Twagenda ne tumulaga Nansana awo wonna wonna ne tumuga waliwo ate abanene booleseewo. Tetwakomaawo twagenda Kaazi essaawa eno ku nnyanja nga we twogerera bali baasima ne mita 2 ebirina okubeera ennyumba ekizimbe hotels zizimbiddwa mu eyo buffer zone eyogerwako naye baasimira ddala ne batuuka ne ku nnyanja. Twamulaga olaba obanga oli Kajjansi wakati wa Kajjansi ng'odda Busaabala awo wonna wonna tulina olutobazi naye bwe twogerera wajjudde ebizimbe binene nga factory n'okubanga agazimbe sina factory zokka ne residentials naye twatunuulira olutobazi olwo lwonna nga nalwo kati lujjudde. Naye tekikomyawo n'ebifo ebirala bingi nnyo ono Kampala gwe twogerako ffe abamu abakulidde wano Centenary Park eyo yonna yonna yabeeranga nga yemu ku biziyambako naye bazizimbye balaba Forest Mall weri wennyini yo kati egiesaayo ne yeeberera mu mazzi yoyo kennyini. So tufunye obuzibu kye bayita mu lufuutifuut segregative application of the law nti olaba omunaku ye yabeera azimbye mu lutobazi oba ye yalimamu amayuuni ge mu lutobazi naye ono omunene takwatibwako. Ekyo kindeese ne ku nsonga endala gwe nno kati oyogera ku ekyo katono nnyo nga tusinaba okumaliza ensonga eyo. Waliwo ekibadde kirabika nga blame game authorities
minister for example avunanyizibwa ku nsonga eno ng'agamba nti abapulaninga tebapulaninga bulungi abapulaninga nga bagamba bwe tupulaninga tebatukuwa ssente okuteeka mu nkola bwe tujja mu Kampala Lord Mayor n'olukiiko lwe ne bablaminga executive director n'ablaminga ate Lord Mayor obutabaako nanteekateeka kupulaninga ne tukkirira ku nsonga ya impunity obadde oyogera ku bantu abalina already ebizimbe mu ntobazi abalina industries mu ntobazi abatakwatiddwako naye ate abalala abantu ba bulijjo abalima amayuni n'ebirala bo ne babanga bagobwa mu ntobazi tuyinza kufuna solution ki eyenkomeredde eyinza okutaasa ku mbeera eyo nga tunagenda ku nsonga olutalo olw'ebibira nze kyendowooza nga tewali kwekubira nemebere fair ereme kugamba kubanga olawe ekyazze mu parliament week ewedde twali tukyogerako ku Lwokuna chairman wa infrastructure Honorable Kimosho n'agamba 60% bitundu nkaaga ku buli 10 kwebyo ebizimbe byonna ebyasituka mbutebirina pulani kakati mmwe bwe mubanga KCCA n'ebitongole ebirala byonna mubanga muleka abanene abo bo ne bazimba ne babanga bo mumalirira okubaleka abala bazimba nakiro naye nga balina emmundu ezibakoze eki ezikuuma nga sayite tusobola nze kugambye wenjogerera kati geti yetwayingira mu lulinga ezimba ku nnyanja ne kati bwe twamala lugenda bwetu terina omwe ayingira kakati mmwe we mubanga abanene bo mubaleka ne babanga bazimba nga temubalaba tusaba obwenkanya bukolebwe musituke essaawa eno mutandike okumenya ebyo byonna ebizimbe ebiri mu mazzi mulebe kugamba nti tebiraba tewalina nsonga ya blame game wano nga bali banguwa okugjawo buli kimu kyasoboka tewaliwo okugamba nti no tebafunye ssente bwe batuuka okuba nti kati bamenya nga bamenya muntu munaku muntu mwavu tewaliwo kugamba nti KCCA yetabawadde ssente tewaliwo okunoonya nti eza parliament nga tezivuddeyo kyendiko nti ngawe mwatuuka okumenya omwavu buli kimu kyaliwo ekiri buzibu ki obubalobera essaawa eno okubanga mugenda ne mutandika okumenya agagazimbe mugamanyi agamu gakyasituka amala weegali buzibu ki obubalobedde okutandika okumenya ebizimbe byonna ebituleetera amataba mu Kampala kubanga mubimanyi era mubiraba tusaba mu bwangu ddala nabyo bimenyebwe tumanye nti waliwo obwenkanya weewaawo tugenda ku mulamu bwe tudda tukyali ne honorable Mbaka Mukyala owa Wakiso district twogera ku nsonga ey'obutonde bw'ensi ate era mu ngeri y'emu tutunuulidde ddala obuzibu buvaawa ate solution eyinza kubeera ki okusobola okutaasa embeera eno tukomawo tuva ku terefayina eyaffe